waawo eno tuwaye egguse nate webale nnyo okutwegattako gy'osinzirayo n'okulaba NTV eno program gye tukkiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omaaso bibeere birungi. Nze Frank Walisimbi nga bulijjo olunaku olwaleero lupya Sunday nnungi wano we tusinzira e Kampala ku Serena Hotel okuweereza akasana kabadde kaaka tekannaba kuddiriza. Now on the bench omuntu waffe ono twateranga okubeera naye omwaka ogwo gwonna oguyise yali biza n'atubuulira gye yali oba Cambodia oba Sri Lanka oba Yugoslavia tunamanya naye nga muntu waffe wa bulijjo mumanyi Evans Mayambala musajja musumba n'enjiri naye agibuulira ate muwandiisi wa bitabo ayogera okuzzaamu abantu amaanyi inspirational te motivational speaker bajjukira ebitabo bye lwaki tokulaakulana ekyo ekimu ku byo business n'ekugaggawaza tomala gakola ebyama by'abagagga emisingi egy'obugagga obugagga obubeerera abagagga gye bajja ssente abagagga bye batusinga n'ebirala bingi. Olwaleero gwe tulina ssebo weebale kukomawo ku bench obadde obuliddewa nakananga kumagama Mayambala aliwo simuwulize nedda ensi erimu okweyongerayo ekigambo kweyongerayo moving forward getting stuck is a bad deal okulemera mu kifo oba okukwama kati waliwo gani naye mbadde neetoolooza amaaso kati omwaka ogwo nagumala ngwetoolooza amaaso wetegereza neme kubeera wano nga nyumya bya wano byokka kubanga era bwoba tolina byomanyi nagamba omuntu omu tosobola kumiisinga New York nga tomulabangako yate wamma tosobola New York totuukangayo tolina street gy'omanyi era omwaka guno ngamba abantu waakiri vaako emukono ogendeko ebusega ensi tosobola kugisobola ebintu ebimu tojja kubisobola nga awo wali waliwo abantu b'ensanga nga bamuzaala ku Kayunga yasomera Kayunga n'awasa mu Kayunga abaana be basomera mu kasomero k'e Kayunga bwe yamala okusoma siniyafu n'atandikawo akaduuka atyo yavaako e Kayunga ng'azze Kampala kusuubula butto era omuwala gwe yawasa bwe banyumya emboozi tebanyumya mboozi esukka Kayunga eba yaawo omuntu alina ekkatala okuvaako waabeera exposure actually kyekigambo ekituufu ne bakkubako enfuufu yaawo bantu bava e Uganda wano waliwo bensanga eyo olumu naye nga nfunye ka chance amaalo tulina amaalo ate n'okulaba ku bintu naye bw'ogendayo okomawo olina n'obutakkakkana mu birowoozo naye nga olabuse omanyi oli bamugali guli bamukutta obujega abalina ke bamanyi olaba ebeera mboozi oli n'atuula mwenna ne musirika n'anyumya ebyakasitensoni akaddako kubanga mukaabalema okuvaako wano mugende mukalabi awo n'okubba wababbira bw'aba bwakitakubba byanyumya byonna bipya abantu badde banyumya wiiki eyo eyise neeno omanyi abantu badde bazaayo baana ku masomero and people broke abantu tebalina ssente zibaweddeko amasomero gongezza ssente kyembadde sirabangako lwe nabeera mu ssomero saakirabako n'emyaka egiyise gye mbadde mu mawulire mbadde sinaba kukirabako buli omu abuuza bano ekiki ekyabaddewo Minister of Education ne mulanga agakale naabo abayongezza abali bweru w'amateeka and I'm like what are you doing about it omuntu amenya etteeka basitukiremu naye ebyo nabyo biwanvu kuba abalina okikwasaganya ate nabo balina amasomero naye n'osasuza omuntu Mayambala $5,000 omwana yafunye 4 tugeze avudde yiiri ewaffe Wagomba oba Lwengo oba wherever alina suubi nti ngenda kuyingirako mu ssomero eri prestigious omugamba $5,000 development fee $5,000 school fees ndowooza kamunga kakadde kamu oba n'ekitundu bigenda okumala nga $2.5 million ziweddewo naye nanjagala kugamba Walusimbi bino ebintu bigenda kutereera nja bikyeyongera okubijja nyongera kubabuulira nabagamba emyaka ng'ebiri egiyise lwakiri waliwo be neetaaga okusabira Mukama abanonne nga bukyali obanga ebintu bikaaye nnyo kati bigenda kwongera okubijja ky'obalaba enteekateeka zaffe ziteekwa kukyuka mangu gano embeera yaffe engeri zaffe endaba yaffe ebintu biteekwa kukyuka kati bwe bitambula bwe biti
mu myaka 5 oba 7 okuva olwaleero yes buli tamu twandisasula essomero erisobokako obukadde nga buno oba butaano kitegeeza nti waliwo enagambira nti tokyasobola kubeera mu pakasi wa muntu ng'akusasula akakadde buli mwezi kwolina okutetenkanyiza byonna tuzeeyo era nze nafunyeyo ekirowoozo nti tokyasobola kutunula ku kkono tokyasobola kutunula ku ddyo funayo endabirwamu nga otunuulira ggwe byonna by'onooba tosobodde ggwe tebigenda kuyinzika waliyo ebigambo bibiri ebyanzijidde otyo ekigambo kye bayita essuubi hope ero tewakyali tokyalina gw'osuubira n'obukakafu nti gavumenti ejja kukwata ku musajja oli akendeeze school fees obukakafu n'okusuubira byo byafudde kwata endabirwamu eri gy'ogambye tunuulire ono obuuze n'abaana tugenda kulekerawo okubazaala kifa mukoko ate eyo ensonga nayo tugenda kuddayo obuuze ti abaana be bataba mbuzi nti okera n'ogitwala mu katale embuzi yo n'ogitunda n'odda ne ssente nga yali omuddo gwa bwereere kubanga ebigambo by'okusaaga bigenze kati ng'osuubira kojjange Walusimbi oba mukulu wange Walusimbi ajja kunkwatirako kati wagenze omukubira essimu waleti nkalu nga naye ayina bamwongereza wamu nammwe mukaabira wamu kyokka ayina ekizibu ky'emisolo kuba wamanyaako nti ye musuubuzi naye n'ekizibu eky'emisolo layisinsi baazikutte mu January ate nga tebakwata bukwasi baggalawo bugazi wano amaduuka gagulangawo mpaka mu gw'omukaaga tegakyagulawo mpaka mu gw'omukaaga January KCCA yagamba nti lwenno na layisinsi oba tonnasasula siiru kakati kitegeeza nti n'abaana be twazaalanga ebyo ebyokusaaga n'emirimu gye twakolanga ng'ogenda bugenzo ng'olaba bulabi musaala nti abasajja bampa miliyoni emu noga naye omanyi ssente gwe ze bampa ng'olwo ya kitalo emiliyoni kakati bagitwala butwazi ow'essomero agyagala bwagazi tutuusizaayo ekiseera nga gwe olina obukakafu nti no olugendo lw'enkutte eno ennengera gye nnengera gano amaanyi gentaddemu yenzigusa nze nafunye n'ebigambo bibiri sikyabitya kaakati nafunye kye bayita divorce ne retirement divorce nga teri mu bufumbo etali ya bufumbo we are going to divorce some things tubyeyawuleko nze muwala wange yatula siniya ey'omukaaga agenda mu university alinze bibuuzo abirindirawa USE kati wange talinda namututte edda gy'anaakolera abalinda balika ali wakati kati mu nteekateeka ali mu nteekateeka oli omuntu omu yambuziza nti wamututtewa nalabye mukwano gwange twayogeramu alina essomero lya primary ne nassale namugamba nti nze omwana wange mmuleeta abantu bennina bangi gye nsobola okutwala omwana n'ataayaayo n'abeera awo ng'awuba emikono ali mu vacation alinda ebibuuzo nti wange tiyabirinze oba kati akola ki nkyayiye ekigambo talinzeka amukozesa amwagala ku ssaawa emu okuva ewaffe ne waagenda ateekwa kuvaayo ku ssaawa 12 gwe mulundi gwe nasoose okulaba nga muwala wange ow'ekyejo azuukuka ku 11 kimukakatamuzuukusiza n'ayambala n'anaaba n'anywa caayi ono Dotons at 6 asimbula ebyo tetwabikola luli omuntu yaddiranga mu Krismasi n'agula ennyama ye n'ayita ne bagundi ne balya nga tamanyi January bw'atandika kati layisinsi bagibanja mu January ate abala wali mu December gwe twayitamu did we divorce some few things around us okwejalabya twakweyawulako n'omugandi kati gwe nkutadde obutapulaninga sente zo kubanga sente twaziryanga wano zirya kinyumu nnyo kakati kabazi bange nga bazaagalako mu ssomero omusajja omunyanga nti ye ekyamugaana ogenda mu Krismasi ewaabwe bava sayidiza ankole eye wansi mbu buli muntu yali agenda n'abantu be abawera 7 otyo nga buli muntu wa mitwalo 4 transport oba mutuusa baasi weemuleka waliwo emujjawo nabo bayongezza wa mutwalo yabala emitwalo egyejo emitwalo 35 okugenda n'emitwalo 30 okudda n'agandi nedda ssebo ate nga togenze engalonsa
n'aba omukyalo yangaye nti baasanyuka nnyo kyava yaddira ekkooti n'engoye ziyasobola okugula wano ziyagenda n'engoye zigule gy'ozisobola tewaliwo yagamba nti ojja kusiibanga mu masuuti ag'ebbeeyi kuba n'amasuuti oyinza okugenda mu masuuti aga bulijjo n'ensi y'okwejalabya ensi y'okwekaniikirira nga osuubira olese ekigambo okwekaniikirira abantu baagala nnyo showbiz gundi ayambala ekampala gundi akola bwati yavuga emmotoka bweti emmotoka ze tuvuga nze emmotoka nagikyusiza bwe nakomyewo walabuse kutambulako n'olabuka emmotoka gye nvuga bw'ebanga enywa extra ku mmotoka endala esobola okuntwala ng'enywa extra emitwalo 5 kiki ennyo eyo n'ogyesonyiwa era ekinkaabya nga baŋŋambye nti baagala $1.5 okusomesa omwana wange nze gwe neezaalira ng'ate emmotoka enywa extra emitwalo 5 gye wandisevinze nze nasizaako busandabirwamu n'otunuulira omuntu ono mayambala ne muntu mayambala kakati gwe ŋŋamba obukakafu nti ebintu biramu nga buga nti kyandibadde bwe kiti tibukyaliyo obukakafu nti abantu bandibadde benkanya nabo ne batatukanda bwe bati tibikyaliyo n'essuubi nti gundi anannyamba n'essuubi nti gundi anaatuyamba tebikyaliyo n'oleeta n'ebigambo ebirala bibiri divorce and retirement retire some few things n'amasomero agamu kati kambabuulirire wano n'abaana abataasomera mwago basoma gamba bansonga ate ffenna twagenda ffenna twagenda gindi mba ngenze ku ssomero lyange sijjadde kumuli nga doosi yali doosi kati ne bamufuula deputy ndowooza nga wabaawo omuntu we yava ku kyalo era yagukira mu ofiisi ye ng'amugamba nti omwana muleesi ate alina gwamanyi nga n'omwana n'ebbaluwa baziteeka ku mmeeza ono ye kaakati yabanguka dda ebyo ebintu abirabye takumanyira na biseera ng'amugamba nti oweza obukadde obubiri mu school fees kubanga omwana businya wano bujja kuggwako n'uniform gyagenda $40 naye bw'obanga si kyekyo n'essomero lye nalabirasaba $40 uniform kati eyo eba efaanana etya ezaakwambala zino zemmanyi za bulijjo ezakwambala ku ssomero kati naye omuzadde baamubuulira mangu nti waliwo essomero lye basobola omulikomendinga era naye tiyatwala biseera kubuuza bibuuzo bingi tewakyali gw'obuuza bibuuzo twajja wano tugamba abantu nti weetoolooza ekibanja kyo ebikolo by'amatooke lwakiri 20 watwetoolodde otyo kubanga bijja kubaako enkota 6 toli mulimi wa kitalo tolina magezi mangi naye ebyo bituuka 20 obisobola ebbalibbali awo obisobola amatooke 6 nga buli wiikendi oyagala enkota y'ettooke $40 ezo zisevinga oyinza kuba tojja zifuna golooza school fees zaatawanyiza abantu bokka n'amaka agamu mafu yate omukyala aga nti nze omwana wange mwagala agenda egindi omwami agaba nenze sizisobola ezo sizisobola obutakkaanya butandise kati abantu beerabidde nti n'obutakkaanya bwavudde ku school fees era twagala obutakkaanya bulinnya mu mutwe oli ogenda omuddamu nga ali perplexed kugamba yasobeddwa kyabaga nti saagala muntu yena kuddamu kunjogerako kandi andi watuganye okwogera kati ebiddakaawo bamusirika nti ate lwaki musirika kubanga lwaki n'ebintu ebimu kakati tubiyige buyinzi bwe tuli wano n'abaana baffe n'ekyejjo n'okutigimbula abaana tugenda kita we have to retire that we have to divorce it yes we divorce and retire katujja mu kitundu ekyokubiri Evans Mayambala yali ku bench tukomawo tuwaye ekyagenda maaso program gye tukkiriza nti ejja kukyusa Uganda eno ekyo nkiwulira abantu batandika dde okukyuka bazze babalaba ebbanga ddene oyogedde wano okuva 2012 twogera ebigambo ebyamakulu and I believe buli lwojja wali wajja mu kimu oba bibiri wali wootandikidde ku school fees nti tekyali gw'okaabira era n'ebiseera byokkaaba amaziga ate nekikuluma mikwano gyange babiri balina abaana batuula P7 batuula 216 omu yalengamba ajja genda egindi eyo nina byemmanya nti mukatuliki ali agala nnyo essomero prestigious ne mugana yeeyo
muganda wange omwana points yazifunye naye ekifuba n'akimuwa otyo era gye byaggweredde ng'agenze walala naye omutima guteeka okumukakkana bino ebigere tobiwummuza n'omutwe gwo kambabuulire togugezaako n'ogubajjira awantu n'ogukubamu enkondo nobeera mu kabokisi enkyukakyuka y'omulundi guno neweggaliramu eteekwa kukyukakyuka naffe nze Walusimbi n'abaasoma kati ndafunyeyo n'ekirowoozo nze n'abaasoma nalowoozezza bye wamanya edda tebikyali bwe bityo kiddemu ekyo bye wamanya edda tebikyali bwe bityo ensi ekyuse kubanga luli wakwatanga empapula ng'omaze okusoma n'ozitwalayo wali we bagaba n'okola application n'olinda public service commission n'olinda oba ne bakuyita ng'empapula zo zika mu bifo bina bakati kino batampa kiri bampa naye okimanyi nti bwe tuli olwaleero muzita public nagaba emirimu gya government public service commission yabo under ministry of public service tekyasobola kuwa mirimu gavumenti teyina mirimu naye ate ne bw'ojja ewaffe eno mu private mu informal sector ne mu private ne bw'onookola otya nayo tewali mirimu olwo giriwa abasomye ne bafuluma era abakyafuluma ne bana abatwala ssente ze kati gwosoose kuyombera school fees naye abantu banyiivu nnyo ti omwana gwe yasomesa amuleka waka tewali kyakukola abantu batunda ebibanja ne batunda ebintu byabwe n'atuusa omwana naye n'omwana gwe mukyabayita baana abasajja n'abakazi kubanga omuntu wamalira okusoma abamusajja n'omukazi babalekaka kiruma ekyo kyantiisizza kakati obulumi ono bw'alina obwa school fees naye neeyamutuusizza naye talina bukakafu nti bw'omutuusa n'omala n'ayita emisomo anabaako kyakola nga mutereera mwongera ate butakola ki butatereera okyalina okumuliisa olina okumuliisa olina okumutambuza transport wa kutambuza olina okumwambaza applications n'okumwambaza omusajja omukulu ono ate olina omuwamu n'apukiipa kati alinga ate naye wa secondary gy'omujja eri naye nze nina ekigambo ekyanjigidde era kyenjagala ntambulizeeko emyaka egyeddako egy'obulamu obwange teri muntu ateekwa kusigala waka kati kampeyini bagita va waka bwe mbaawo n'ennimiro yange nze nsazeewo nsigalawo va waka omwana ono bw'aba yasoma bw'aba agenze mu nnimiro abeera productive wana waka vaawo mu nnyumba giveemu house twogera ku house leave the house olujja luleke okujja ng'olina ky'olukolamu oyanika mmwanyi oyanika mmwanyi awo olusigalemu oyinza kuba okola kava za black book ba hard book nziraba abaana bazikolera waka oyinza okuba olima butiko obuterawo ekisiikirize awo obeerawo tewaliiwo mission omanyi olwo kibayita hibernate ng'eya computer half asleep kakati waliwo syndrome eyo bagira hibernation syndrome yendobo nozibiriza n'endobo kati ate abaasomako tebayinza omuntu bw'asomako tebayinza nakimukkiriza okuba endobo hibernate kati obwo bulwadde era obairo nalowooza tubukuba empiso buwone buli muntu ateekwa okukeera ku makya n'anaaba n'ayambala n'ava mu lujja omuzungu aga hit the road olondagewa ebagita rubber let the rubber hit the tarmac kati ndagawo olwo simbula kati tandika okubuuza ng'alagawa syndrome eri gye bayita hibernation syndrome eva bwetu buli obulwadde bukwata omuntu ng'ayina kye yayiga naye nga takikola wasoma obwa engineer naye nga wasoma obusomesa nga tekikola obulwadde obusooka okuluma bagamba nti wooli naye olinga ataliiwo wasoma naye olinga ataasoma kakati babujjanjaba bwe bati namba emu kuteeka mu nkola nga tolina kibuuzo ky'obuuzizza oba walinnya takisi oba tewalinnya oba otambuzaawo bigere oba okola otya oteekwa buteekwa okukola kye bayita exhibition laga nga bw'olaba tugenda mu myoleso yolesa tolina buyinza nga kitaawo n'ennyoko baakuwa ssente
ne bakumaliramu n'ab'okukyalo ne bakulaba ngo buli kuseera ogenda okusoma n'abasomesa n'obamalira ebiseera n'emmere y'abantu n'ogirya okutuuka wano ne bakeera ku makya mbu nga tewagenze kuteeka mu nkola ekyo kyewayiga ekyo kye kimu ku byama ebigendo kyuse obulamu ati bagende ne programu ekyusa era ekyusa tulangirira kampeni bagiyita vaawaka tugende tukole atalina kyamanyi kwata nsuululu tutandikira ku binnya amaanyi ojja gafuna ebinnya wano mu nguudo zaffe muno waliwo nebasima ebiyisaamu payipu mbalaba ekyo zolaba ku bbali awo abawoota ne banaba ab'amazzi intaneti nabo basima n'abalala ne bwe kiba kya toyireeti tetukyayina gwe tuleka waka mpulira simbula wano oveewo era n'abali awo waka batandika okwogera sebo leero ogenda saawa mmeka mubuulizewo tokuuma ekikulejja waka nga golooza byakusaaga people went to school came out with the mentality omanyi waliwo abantu abaakomawo walusimbi n'abantu ekirowoozo n'enteebereza alowooza ku ssente nzifuna ntya ssente bampa mmeka bampa kubanga nzifuna mmeka singa kiyali alowooza nenzifuna ntya singa wanjawulo bampa mmeka naye beerabira nti waliyo ebirungo by'obulamu buno abantu abasasula ssente tebakyatya employer takyatya akugamba zasobola employer kati wetuli wano employer addira awalusimbira amuwa emirimu egi muntu omu naddira abantu bana n'abafulumya oba n'aba nga takyabeetaaga ate bwe kiri walusimbi n'amenyeka n'emirimu emirala ena employer bwe tutamusalira magezi kuyingira w'abeera alabika ye yagguddewo exit okufulumya abantu bangi okusinga bayingiza ekyokubiri employer alinawo emirimu gy'asobola okwesonyiwa nga tegisiba kampuni naye ekisimirimu employer kakati waliyo nga gwe waliyo essente z'otakolera ekituufu bwe kiba nga buli lunaku ompa emitwalo 3 kaneetooloolemu Kampala wano waliwo abasajja bampita kasajja kepansi naye waliwo agamba ne bamala bagatta 55,000 awo nga ye aba nkola kati akola kyewaka employer kyasooka okukola oba gwe kyosooka okukola is to put down omulimu gutaleeta mitwalo 5 okudda waggulu naye nga weegiri you have divorced oba okiretirinze oba okoze eki you divorced ekintu kyonna ekibayita ekitenkana less than omuganyulo gwo the minimum standard kati gwe minimum standard omutindo ogusembayo wansi waguteeka dda tigibeere kudda waggulu kakati ate waliwo alieka nga ye 15,000 yandizikoledde bangi bambi gwe kyova omulimu ogwo ogulekawo oba okukola ekintu kyonna abantu bateekwa n'okufunayo buli muntu ateekwa okufuna omuntu gwali ku lusegere ekyo tekirika oba nga bakusasudde oba nga tebannakusasula it doesn't matter wateekwa okubaawo kyoteeka mu nkola exhibit sooka okirage kubanga ekikuza abantu ku mirimu n'ekisasuza abantu ku mirimu is the ability to work out something ne bali abasaba experience bagisaba omuntu omu eyali agikozeeko bagala bakita batya mulimi lwa human resource deliverables ebikolebwa ebirabikako kakati wabikolerawa omanya ngambye nti kyogamba yatukole volunteer omanya nti ekigambo ekyo mukijjeewo kukola genda ozuule akafo muwe positioning kuba n'obwa volunteer obeera busy oli mu kukola walusimbi alina emirimu gy'atakyakola singa wamubadde ku lusegere egyo singa ogiriko naye talowooza beyond saakozize mbu akulengera ewaka obudde obukunoonya tannabufuna abakozesa abamu balina emirimu gye beerekereza olw'obusentesente gyabo naye nga bw'omulumba n'omukaluubiriza ayinza okumala nedda kubanga gw'ogenda gukolera gumwongera essente naye kyatayagala kusooka kumubuuza nkolera mmeka kubanga asobola okugussa wansi buli bw'omubuuza ku ssente ze awulira omusiikuula emmeeme so singa wakoze mukole n'omuleka n'asalawo n'omuleka nedda bakiyita n'omuleka ng'omulwaziza olw'olulimi lwe bakiyita kulwaza
oli omulwazi ekirwadde ng'ateekwa kijjanjaba. You impact on them. Yes. In a way. Kibuga kati bakiyita kulwaza kunina mulwazizza. Tugenda kujja mu kitundu ekyokubiri. Bino byongamba kati olina walawo n'obyogerera mu bujjuvu kuba ffe eddakiika tulina ntono. Producer omulaba wuli awanika kati ngalo. Ntegeka omusomo. Omanyi kati omwaka guno ngutandiseeko. Nga 25 lugenda kuba lwa mukaaga. Mwezi ki? Omwezi guno ogwokubiri. Gwe tulimu gwennyini. Nategese Holiday Express okiro ku Bank of Uganda boat. Holiday Express. Wansaawo. Okuva saawa 3 Nakasero. Nakasero kano ke katale. Wano. Maaso ga katale awo. Kati nze nasazeewo tyabali bagenda kwekwasa. Wano benga bagati tunafuna ssente. Kati nze nasazeewo kansasule ekifo kino ntule n'abange ndaba ataalidda n'aŋŋamba lyekyannemesa okujja okusigala ereeka. Ssente wasaba nnyingi. Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwakubiri lugenda kuba lwa mukaaga ye wiiki eri. Holiday Express. Kampala. Sawa sadwano Kampala opposite Nakasero market. Tulabe. Tuwaye kyagenda maaso tukomawo mu kitundu ekyokusatu. Kegende maaso tuwaye we tulina omusumba Evans Mayambala muwandiisi mwogezi ebitabo bye lwaki tokulaakulana bizinensi n'ekugaggawaza tomala gakola emisingi gy'obugagga obubeerera ebyama by'abagagga abagagga gye bajja ssente abagagga bye batusinga omanyi abagagga bwe mutandika bizinensi zammwe bano boogamba operation va waka bwe bajja naye muzeeyi nandikozeeko wano volunteer ogambye ekigambo tokyagala kikozesa mbeereko wano nange ndage nkola exhibition ndage kyensobola abagagga tewali space abagagga ate baakyuse yemboozi eri buli wantu kati kangule abagagga ekyabakyusizza tewali space yageraageranya mu ssente ze. Okay. Answer jakuwa. Space ajijja mu nsawo. Asinzira ku nsawo ye. Okay. Ebyo mu nsawo biveeko mugana nedda. Kanjogere ku muntu buli mbalizi wa bitabo. Oyinza otusanga nga tetwateekawo internal auditor kuba tetwagala kusasula internal auditor. Oba tetunnabako tetulina ssente za internal audit. Budget tennatuuka. Kale kyova ogamba nti bannanze mbadde ngamba mwetaaga internal auditor we mutuuse. Si kasiya yekka nga temwetaaga na accountant yekka. Kuba bano tebajja kwerondoola. Bombawo omukisa ate be baafuna ssente. Ate baneekolako batya lipooti. Okati obadde ogamba kisebo. Mbadde ngamba bwe nzija wano nze ne musooka mumpa ssente ezinzizaayo eka nga bwe nzija. Ndi mbakulire mulabe oba omulimu guno mugwagala. Jjukira kampuni egenda okuimprovinga neze babadde bafiirwa kubanga abantu waliwo ze bateeka wano. Buli bantu gye bali balina balaba tewali amulaba. Ezenfisi n'abaako wazisa. Kati ate waliwo azirondoola. Kati audit ekimubeeza awaka nga walusimbi mu kampuni ye alengera waliwo omuwaatwa. Lwaki takola ebintu bino wammanga? I'm going to do service delivery. Ne bubuuse bumulimu. So bugandi mu ndegeko. Ekyokubiri lwaki tetulabayo abantu abagamba nti nziza oku earning experience nabano bakyamuukirize. Kuba munaye basaba experience buli wamu. Ate teyina ssomero. Bagandi nti kampuni yo ejja kumpa experience. Ndigenda okuva wano. Ngende gye ndaga. Nga bali gye experience gye basaba ate bali abataagala kunnyingiza. Ng'experience njirina. Nze omuntu ayogera bw'atyo ng'ali ku ntebe yange wano. Omuwuliriza nnyo. Kakati sisobola ate kubeera muntu atalina mutima ne tumulyako ekyemisana. Nga atubalira abala bitabo byaffe. Weewaawo mumuweze muzzaayo n'okumuleeta. Ne tutamanya bw'agenda na bwadda. Omanyi nti omusajja ono lwaki kati bw'amuwango 3 abaamu 9,000 eryo ssuubi ddene nnyo eritalina aligaba eryali liweddewo. Tugenda kuddayo mu katiba ng'omuntu bw'afumba keeke weetabulira ebirungo. Keeke n'okuwoomera ebirungo gw'obimanya. Lwaki tetwongerako ne kye bayita expertise? Nono mugambe nti obukugu obumanyi we mbuteeka oba obumanyi. Ate njagala bugase kubanga nze sigendangako ku ssomero nga ngenzeeyo ndyoke embeere wano ntayaaye. Kagabeere masomero tikyatuula atya waka amasomero gonna galina abasomesa abagamala. Bw'omanyi okubala kusomesa okubala ebifo ebimu tuwamba na biwambe. Balinawo omusomesa w'okubala yasomesa P4 mpaka ku P7. Amenyeka
era takyasomesa nga bw'ateekwa kusomesa. Somesa taamu eddako abaana bayite okubala okusinga sabujekiti endala. Taamu eddako basiibula bagende bannaye mbadde njagala genda olaba akusiibula. Gaye munnaffe ate kiki? Sense of expertise. Wakati ogabye obukugu, ogabye experience, ogabye obumanyi, ogabye service etalina. Gino ebirowoozo by'okugayala ne gye twagendanga okukola n'okola ebyamivule ne weetika akakalaayi n'obeera emabega w'oluggi. Ebiseera bikyuse nnyo. Ebintu bisatu oteeka biraga. Which services are you delivering? Tukolera ki? Otukolera ki? N'obagamba under minimal or no supervision. Quality services engaba ne bakugeraageranya kati n'okuvuganya kuzze. Atalina gwavuganya n'atalina amuvuganya. Abo abalina gye bakola nabo mbateeke kuvunkenke. Kubanga waliwo n'ebifunga tulina bye tugenda okuliivula. Kino kyo kankikubuulira. Ngate tibikalu. Kituufu. Birina gye biri. Omusomesa asomesa atya science okuva mu P4 mpaka mu P7. Jangu ovuganye. Balabire ddala nga omusinga okusomesa science wa P6 bamulekeyo mu P4. Ate bano bajja kuyingiza abaana bangi. Omulundi guno gwokka omanyi nti buli grades we zaabadde nnyingi. Nze ne muwala wange agenda okutandika senior 5. Alina essomero sijja ddi kubuulira era. Gye yavudde. Baafunye 88 emirundi 3. Otyo. Gy'ayagala okgenda baafunye 18 17. Kati kyaloobinga namubuuza eri okwoyo nga tisikoyeyo bukooyi. Naye waffe tulabika speed gye tudduka si ye yaabali. Yayagala kukola medicine. Naye ate bali batuuse ku sciences. Simanyi owulira kaakati. Batukubiza kagu. Ne ssente z'oyogera kati zino ennyingi nze njagala zitwala. Ozibawe. Basinga. Naye basinga batya? Basinga lw'abasomesa. Musomesa waffe ali ludda wa mu hibernation. Ali eyo half asleep. Ali half asleep. Oyo gye tumugoba. Kubanga waliyo ebigambo bisatu nwero njagala bikubuulira. Waliwo kibayita ekirooto. Dream. Kati ebirooto bifaanana bwe biti mu bulamu buno. Ebirooto bye bintu gwe bitegeera n'otandika okubigoba. Si bino bye tuloota nga twebase. Waliwo dream ennamu. Ekirooto nina ekirooto. Kwolesebwa. Kati dreams bazirondoola. Ate bijja otegeera. Ng'ebitali byakwebaka. Omala kukulamu n'ogaa nti nze nja kuba mwambazi. Ate omwambazi tagenda ku street n'onoonya n'amaduuka agatunda ebikutuuka. Nja kuba mwambazi ekyo kirooto kyo. N'olondoola abantu balina birooto ki? Okwali osoma wasoma kukola ki? Olwaleero tubalaba boogera kino nakiri naye boddayo emabega. Munnaffe yaloota ki? Kakati waloota ofuuke dokita omulungi. Otyo. Bwe baba tolina gy'obukolera ku bulaba. Eby'essente sooka obireke kubanga tolootangako okukuba ssente. Tolina kyuma kikuba ssente, tolina lukusa lukuba ssente. Ebirooto byo byazinoonya. Byazinoonya ate ng'ozinoonyanga omusomesa omulungi. Oba omusawo. Sooka ofuuke omusomesa omulungi. Atawunyikamu ssente zigoberera bali best. Kiddemu. Ssente zigoberera balina best exhibitions. Aboolesa ebisukkuluma. Abo be batuuka n'ozigoba. Be batuuka n'ozigoba laga nze 5 sizikolera. Kubanga byakola kati nedda ssebo. 5 kubanga ne gye bamunoonya n'abamunoonya babeera awo. Lwaki gwe tolina akunoonya? Balina offer gye baagala okumuwa. Kakati waliyo kibayita vision. Okwolesebwa. Okwolesebwa kuno. Birooto tubirondola naye okwolesebwa tukukolerera. Ate n'abantu mulekerawo okusomesa abaana ebintu ebitalina gye bagenda bikolera. Okunoonya omulimu muzibu. Ate gukyalina agulina. N'abagiina bagamba bw'anajja n'agukola netulaba nga guleeta ssente tunaamutooleraku. Kati waliyo kibayita purpose. Ekyo kye njagala okuggukako. Omugaso you develop it. Nkirumiriza nnyo abantu gye ŋŋenda. Purpose eri ki? Kiki? Ate ne Katonda yeewuunyisa yagisuulamu ggwe. Yagisuulamu ŋŋansi. Gyezuulire. Eringa nkoko yabiise magi. Genda ogamaamire. Enkoko endala ziba zibuuka wabweru. Nga yeetudde. Ejje eryo lyolaba bwe ligwa wansi lyatika. Nnaku 21 eri omu. Ne likulukuta. Bw'olikuba olijjamu omelette. Bw'olifumba olijjamu vitamini. Byonna by'olikola. Naye enkoko yo terikuba, terisuula, terifumba. Eraba mwana. Kakati purpose y'omuntu, you must match with the challenges. Purpose y'omuntu eringa lyato lya yingini.
matching bwebe eryato linatambula o matching ne waves. You must match the magnitude of the waves. Waves bwe zikusinga ejjengo bwe likusinga amaanyi olwo toyitawo papasi bwefaanana kubanga eri muggwe ate gwe olina maanyi gagidevelopinga. Ekigambo ekyo kya bulijjo kituyinza okukozesa kya minzaani. Minzaani kasita bateeka eno ejjinja neekusanga nga ggwe owewuka. Eno ensi ejja kwongera okubeera enzibu, ejjengo lijja kwongera kuba ddene, yinjiri gye twongeramu amaanyi. Kati wane ensi etukuba minzaani. Etukuba minzaani kati kyeva kujja ku ssomero wabadde oteesezza omwana waagende noonoonya eryalayisi. Noonoonya eryalayisi minzaani egaanye okukoona. Kyova olowooza nti bano abantu tusomera bwereere. Ekikulowoozesa n'oli yakuweera ndi musomera bwereere oli mu hibernation. Half asleep. Okubya endobo. Era kakati nze mission bagiyita vaawo aka tugende tukole. Gwe vaawo nzuula woogenda. Bawe service. Bawe funa expertise. Funa experience. Ekirungi kya byonna emyaka egijja 10 oliba ne kyogamba nti nakolako ewawa Lusimbi. Kituufu. Buli muntu kyanoonya. Mbaagala nnyo abaana abo abalumba sayiti eyo mu zesiteeti mbalaba. Naga mumpe ne bwe kunaaba kuzinga mitayimbu. Nja kugizinga. Kati nze muwala wange musindise mu ssomero kubanga nze nina ebigendero ebikolayo essomero. Omusajja yangambye ekigambo. Manager watandise dda omutegeka. Omusajja yangambye ekigambo ekyantiisa. Tukozesa eddakiika nga 3. Omusajja yagambye nti never start something you have never done for someone. Totandikanga kyotakolerangako. Director ye yangambye nga ndeese omwana nangane musajja gwe oli mugezi. Kubanga wangambako oyagala okutandika essomero. Totandikanga ekintu nga tokikolangako wa mulala. Emigugu gyakyo, emitaana gyakyo, amayengo, ebikitama n'okubitegeera biteekwa kukubira wa muntu mulala. Eno nojjanga oli mugezi. Wabiyiga. Ate nga wabiyiga n'obufumbo bwe bufaanana. Kyovula obufumbo butiisa nnyo ng'omwana yakula talaba maama waka. Maama we yagenda bukyali. Talina kyakulabirako. Era olaga nti nze nyabo yanoba n'atulekaawo ng'ombulira mbu ntuule wano. Kakati bwebanga wish tekyaliyo, tekyalina maanyi. Ne speculation. Munyoli ebigambo biri abantu batanaba kuteebereza. Singa. Tugoba abantu kusinga. Singa ensi eno ekyuka, singa gavumenti eno ekyuka, ebyo tobiina kyobimanyiiko. Tomanyi Katonda kye yategeka. Ate n'ebijja tolina kyobitegeerako. Ekyokubiri tobinaako oluusi na konti. N'okuteebereza obuteebereza. Speculating. Nga tolina bukakafu. Obanga wazaala. Kati ebikyasoboka abaana bagenda kuddayo kusomera. Ne batabongeza ezo zokka. Ate bajja kudda nga babongeza. Ekiya kyase omusana gwase emyezi 4. Kiro yakasoli bo bakole bati. Era kyovola bakati nze mpita abantu. Emisomo gino gyentegese omanyi abantu badde mbajukize gyogenda okubeera. Holiday Express nga 25. 25th February. February ono. Kukuno obusente bwe najja eri gye wambuuza gye nagenda okulaba. Nasazeewo abange bonna tutuule. Tukube empende endala. Twogere ku baana baffe gye tunaabateeka. Era waliwo n'emiwaatu egisigaddewo gyokka emitono. Okola amakulu, okola ssente, n'okkoleramu obugagga. Olwo olunaku okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya ngenda kubeera ku nsonga emu ku emu. Mpise baganda bange n'emikwano gyange abagagga bajje tutuule n'abantu. Omanyi waliwo ky'otamanyi toyinza kumiisinga Amerika nga togenda amayi. Atuula awo yamanye ebyama by'abagagga. Era abantu bagamba ate n'abantu bantu batandike otujja batandike okutuyitako ebyama by'abagagga ebyo. Omuntu atandika okuyita ku Pastor Mayambala amugambe jangu n'abakozi bange nga business tennagwa jangu nkebiriku. Omanyi abantu bano bakola nnyo kyewagambye exposure nga tali exposed tamanyi na bifa ku kkono ayagala alungamya abalala tamanyi bifa ku ddyo. Nze njagala omuntu ankubira esimu nga Pastor Mayambala tuyitudde mu meeting y'ekika tulina abaana abakyatuula awaka jangu esimu nsobola gigabe esimu njibagabire bawe esimu noti musamu bbiri otyo bane mubeere ne peni buli lwe muwulira agaba esimu mukwate peni 43 giddemu 077 2 otyo 43 98 96 yeye esimu Pastor Mayambala ng'omukubira akubulire ngame jangu ne meeting z'ekikamu ne mokuzitulamu zokazoka ne mukubanchakali ne biggwa kubanga zitaagamu enkyuka egenda kusanga abantu bonna abali batebalina we batudde egenda kubatwala
speculation muveeko abantu balina kye batunda olwaleero abantu balina kye balaba gwirabanga guliwo omukulu w'essomero tomwesiga ne waba mwana wakojjaawo ebiri wabweru omuggo oguli wanayibba tegutta embeera eriwo emuwaliriza okukola nga takutidde ku liiso nze n'omwana owange ayagala kusoma amateeka kati namututte mu nassale ne primary bino ebyamateeka abamu bibiri kyankalana kasita mukyazaala tuli tula wano eyasoma amateeka owakiri alibeera headmistress ku ssomero ebyo tubyogera leero kubanga lwaki ffe tugenda kubeera n'abantu bano ebbanga ddene tunaasuka waawo tusinga na 25 omwezi gwa 2 Holiday Express Kampala Hotel Kampala opposite katale Nakasero wali sawa 3 ez'okumakya otyo Pastor Evans Mayambala tuyanziza nnyo webala okukkiriza okukomawo ku bench omwaka guno tulowooza onookomawo emirundi emirala twongere okwogerako eri abantu baali bakunsaba nnyo ne ŋŋamba kanfube ndabe nga February ono waakiri olabikako ng'omwaka gutandika mwannumba gwatandika mwaka nga gutandika walina okukubira blueprint y'omwaka nga bwe bakuba pulaani eri ey'ennyumba awo n'otandika kuzimba buzimbire ettaffaali nga lijaamu very right tuwaye program tukkiriza yatandika okukyusa era ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi nze Frank Olusembe